abali ku Sakata Vibes bampeta DJ Senior B the Remix Wizard okubanga nkoletera ensonga zino nani stop ku kamera kuliko manyiga mugongo mpola mpola zinakusubiza tujja kubanga abantu bonna tubafuna mpola kinomu mpola mpola gwe tusanze gwe tusobodde gwe tutukiridde akiriza alina time natwayo budde katintini tugenda funayo buddakiiko obutono wano ne muganda wange nze wange muganda wange ne nammwe ajja fuuka mpola mpola temufaayo mugenda mutegeera we tuli ntinda we tubeera ntinda we tuli wa Balamu ewa Balamu tuli ku emu ku office ze engundivu we yatuuza ekitebe kya Radio 4 era we tusinzidde okubanga ensonga tugenda kubanga tuzikuwa loud and clear live and direct ku Sakata Vibes towerabira subscribe ngao obenga ofuna updates wetubaawo n'ekipya kyonna oleme kusubwa ate kwata kalinki okasya yalingire munno naye abenga afuna okunyumirwa nga ggwe kwofuna okunyumirwa mpola mpola tugenda kwogera ku endongo eyazaalibwa mu kyalo oba oli awo ng'etandise okuyingira mu kibuga obanga yava mu kibuga negenda mu kyalo simanye gwalaba Sakata Vibes endongo yazaalibwawa kuba nalabanga edda nga abasajja bakuba entongoli abasajja bakuba dungu abasajja bakuba engome nganda zaava mu kibuga oba zaali mu kyalo kuba mu kibuga bwolaba ebintu ebizingeri gye biza bitambula mu tekinologi gyasibuka nti batandika n'ennanga yali ennanga ntufuna disco zino ez'emizindaalo gitujja okuvaawo tutuno tuli eno kati omuntu abeera ne disco ye ku ssimu ye bwe bityo n'ebirala tekinologi tumanyi wajalaga tugenda kwogerako ne Mbaziira Tonny nze nganze namumanya nnyo ng'ali Masaka y'omu ku basajja nganze Senior B abasooka okumpa omukisa nga simanyi nti oba ndiyogerako ne ku radio yasooka okumpa omukisa omusajja nankubera essimu all the way from Masaka nali mbeera Ntebe nanteeka ku radio okumala eddakiika ziizo kyali kintu kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange era sisobola kyerabira tusanyusa okulaba taata ku Sakata Vibes olunaku olwo badde olujjukira yali program bali bagita Buddu Club Mix yali ya misana ojukira lwankubira emisana ati yali bali bagita the top 20 countdown yali ya lwa Sunday then nenziramu nenga kati go erabidde nasooka kuteekako kiro lwali lwa kutaano serious then on that very weekend ku Sunday emisana neyo kuteekako kati nze emisana kyenjukire nnyo ekyali tekibangawo naye ate abakuwulira ennyo basinga kuwulira ku yakiro ya Buddu Club Mix kuba yali erina listenership yamanyi okusinga eya top 20 obulamu bugamba ki sirina tabu mpozi simanyi obagula bankufaananidde ntya olabika bulungi omubiri ebyomubiri biveeko ali musajja mutone Masaka okulabika obulungi n'okuba n'omubiri byanjawulo gye bali bangi abalabika obulungi nga tebalina mubiri munene ate gye bali abalina omunene nga ali tebalabika bulungi kyekikola omubiri gy'oli kulya mmere mirembe of course nze mbeera bwenti bwempangadde ebbanga lyonna kati ate bano bonsanga ng'enjala ennuma nga gwokkuse era kulwana ddala kati ani tuli ku mazima tujjayo amazima naye nga bonna bali ku Sakata Vibes be bali kulaba balabaani nze mumanyi nga Mbaziira Tonny manya go gaddala oba kakati agamanya gange gaddala nze yenze Mbaziira Tonny ne bwolinsanga e London ne bwolinsanga e Kenya ne bwolinsanga nga nkola ku BBC wa ku CNN still era nja kubanyimirira mu kamera mbagambe hey you watching your boy Mbaziira Tonny so I figure bwe bityo so wetu bibiri just yenze Mbaziira Tonny sinayo linnya ddala erinnya agamanya ngagala nnyo just I wanted to be original and I'm nafe tuli original you are not temuli kuba kati gwe kati okunnyonnyola omuntu era kati bwe tuba tugeze akyogerako si akireeta n'omala oba ng'ofudde akyogerako si akireeta naye n'omala oba ng'ofudde tugamba era abasoma ebirango gamba ono omwami omala yasomera ebirango abeera ati omwami abika mutabani webwire Godfrey ono nno gomubadde mumanye nnyo nga DJ Senior B okuziika so kakala nze just nayagala kuwewulako nti njagala nnyo nga bwe bamanye ewaka we banzaala naawe bw'oba ommanya n'omulabi alaba Sakata Vibes kyabamanya nampulira ku radio nandaba ku TV byonna bisigale nga kiriki saagala nnyo okusumbwa abantu mu ndongo okola ki mu ndongo nkola ki ne bannange ova kati nkola ki nange simanyi
Kyemulaza gadde okyeddiramu mu ndongo okola ki? kubanga mu ndongo manyi ga mugongo akwata kamera. Naye mukulu manyi ga mugongo naye webale kubaako taata tukwagala nnyo erinnya ndyagadde era singa nali nsazeewo naye kukyusakyusa mannya ndowooza naali etuumi obanjitengawo nga sirogani Mbaziira Tonny manyi ga mugongo. Naye kakati mu ndongo mu byonna nze omanyi ekigambo DJ saakyagala ekyo saakyagala naye ate era otuuka n'oba nga kirina okujjira nti ndi ekyo yadde saagala kyeyita ne just nkola ngaabo bwe bakikola kati ntegeerekese just nze nkuba ndi muzannyi nzannya kubanga olaba n'abasiraamu bano ababeera ku bbuca nabo tebayagala naye n'atema embizzi naye mukinjaaje nga bo kati gwe omusiraamu oba otagamba mbuze siri mukinjaji olwokuba nabatema embizzi bakinjaji tekikwawula kuba mukinjaji ebintu bibiri byoliranyiza nga tebikwatagana kati olina okuba DJ kyebadde ngamba of course kakati kyekyo naye nga nze tukuba ndongo nkuba ndongo nkalakata endongo ebyaddala ebyewooma kitegeero mayiza njawulo endongo ewooma ziri zennyini eziwoomera gwe wagwana so byebyo Mbaziira Tonny wambuziza particularly mu ndongo mu ndongo so bwentyo bwendi ogwaffe gwa kukuba ndongo era n'oyo kennyini ali mu kulaba vidiyo eno ne waba abadde tandabangako physically ne ddi erinnya alimanyi waakiri oli bwakuyita DJ gwe DJ okitegeera otya? Kakati DJ nkimanyi olwaleero no nti it is like a profession naye nazzi kuno mu African Traditional Society kigambo ekyo nali nki twali twakifuna bulala kyali kyayonooneka kirina engeri gye kyali nga abantu balina perception mwe bakikola ki mwe bakirabira ekisooka mu byonna DJ nazzi kuno nga teyasoma kyakubiri tuli mu African Traditional Society nazzi kuno DJ aba mukyafu nazzi kuno DJ aba muyaye nazzi kuno DJ aba kireerese nazzi kuno DJ aba talina buvunaanyizibwa ngo neebaza buli kyoyogera nkimanyi nazzi kuno ba DJ tebayisa sikaati babanga benzi era tuli mu nazzi kuno anti kyekyo ate era obutayisa sikaati n'obwenzi byanjawulo njagala nkyatule bategere kitwogerako so kakati nazzi kuno DJ byabanga bingi nnyo DJ babanga ne that kind of illiteracy nga baba n'obutamanya bungi ekyo kyalinga okuva edda mu ntegeera yaffe okuva emabega kati ate ndowooza oba naffe awo twagiraawo kati ng'owulira kyonsobola okukola okwewala biri byonna byenjogeddeko waggulu gwe butayitira mu layini eyo newankubadde era ogenda kumaliriza ng'oli mu mulimo gwe gumu so ne tutambulira mu layini eyo ne mpulira nze nga ndowooza nti kyali kya nze ku lwange ng'omuntu nawulira nga nali nesasudde ebbanja okusigaza amannya gange nga sigagaseeko biri ebintu ebirala era nze omuntu wakiri onkubamu oluyi notatema ku mannya gange oba notagafuulamu kintu kirala wakiri onkubamu oluyi ate oba ekyewuunyisa n'okumpitako erinnya erimu mpulira tikinnyumira ogagala gonna lumu agamanya ngaagala bulungi ennyukuta 10 n'ezi ne ziggwayo bulungi kati mba mpulira oyo yenze otandika endongo wazaalibwa omanyi nti ojja kuba DJ oba wayesoma bisome kakati endongo eno omanyi biri bwe biti kati nze mwe nafuna ekizibu kati nze ewaka ewaffe banzaala ebintu byonna byenkola tewaliyo yali abikoze kyokka ate nabo bye bakola nze sibikola kati tulina embeera gye twesanga mu layini eyo nga nze oba nakwata kkubo ddala naye nga endongo eno nze natandika okugyewulira nga njagala mu byonna nze obwagazi nasinga nnyo kubujja inspiration nagijja nnyo ku radio nze njagala nnyo kuva dda buto nga njagala nnyo okubeera mu radio nga njagala nnyo okubeera mu radio nze nga mpulira nga ate obanga ne bwemba ndi awo bezi nompita ku radio ezimu kuzino nga nti akaakaana ako kaku radio gundi nga ndi kato nno nga mpulira ng'oba mpadde ki nga mpulira n'abaliwo nyinza obbasamba so kati nze I wanted to be a media personality from way back kakati mu radio omwo wakati mu kuyingiramu nemba nga ate nayagala nnyo era music era kuva dda buto naye
nengenda nga mpuliriza radio manyi kati wabeerangawo guy yabeeranga ku Radio Star oliko obumanyi Prolando yabeeranga ne program ku Radio Star bagiyitanga Cyclone Show ogijjukira yagikubanga wakati w'essaawa emu ne 3 awo kati guy nga mbeera waka nembeera nga ina radio katandaala awo nga mbeerako nga ndigida nga mpulira binnyumira naye ebyaddala bwe tugeraageranya ebaalinga bakola n'olwaleero ebikolebwa byalinga nnyo byamaanyi naye bebaaliwo okitegeera bebaaliwo kati baali bamaanyi kakati nga all I had to do kufunirawo inspiration nentandika okugenda nga mpulira nembyagala nnyo ebyaddala nembyagala ng'omuntu nengenda nezuula kati kusoma kutuuka kuggwa tuuka tuyingira ekibuga mu Masaka wempita ekibuga sitegeeza Kampala eno yokka ewaffe ewammwe manyi Masaka naye waliyo wetwayita nti kati kibuga naye woyogera ekibuga lubeera mutuufu and of course andi yakati kati ffe kati nze tutaddeeko ekibuga ekikulu basitaddeeko ekibuga so kakati nentandika kati awo ndooza nga mu 25 26 27 tutandikiriza okuba endongo naye ng'endongo gye tukuba bino nga tuli mbine bya karaoke twayibeerangamu ne basuuna beeni abo kakati naye nga bw'omanyi nze karaoke yonna mulingamu naye ng'obwongo bwange obusinga nga bulina we buli wali era nga obudde nze bwe twamala nga tuli mu karaoke ku stage okwo siina nnyo kye nakola nnyo kyamaanyi naye nagendangako ne tukola ne tuzannya emizannyo ne tuyimba ne twepankira mu nnyimba z'abaaruna mu birwabo ba Charles Sekyewa abo ba Misa Kisemakula naye nga nze njagala nnyo olwenfunawo ekyanya ekigendako wali ku byuma nga we njagala okubeera era natuuka ebbanga twalinawo mu Masaka alwe bayita kusese koona kati watuuka ne wabeera nga nagendangawo nasooka kwetwalawo nga ngenda bwetwazi kawungeeza awo nnyuse noyambukirizaawo kubanga obudde obwo nali nkolera awo wansi nga waliwo library nga tusala music ndooza emirimu ogiwulira oba ongamba kwemutoni ate naba naye naawe Emutoni media skills ya 2014 ate era nze nnyiniyo kitegeeza nti yali teyinza kubaawo ng'ate nze sinnabaawo kakati ne tugenda kusese koona mu Masaka babe Masaka bamanyi bwe bayita kusese koona nange manyiwo omanyiwo kusese koona kakati nga tukolerawo karaoke nzijukira that was 2007 2007 awo omwaka abatagujjukira bali mu kulaba Sakata vibes wano mu Uganda twalina ennyimba ez'amaanyi nga zikisumuluzo Tulumani Jofre Lutaya wakubira omukisa gwa munno Ronald Mayinja wakubira abalina ssente olwo Misa Kisemakula alina esigwa nsimirawo yaliwo naye nga negundi wali luno olimba bekengere olwaka balemesa okugenda ebya visa kakati ennyimba ezo nga nze ng'obaga nti bati abaana baliwo mu kitundu nga bonna abaana baagala ozimayimye nga nze mba nazo okitegeera kati nga njagala nnyo mu mbeera yonna nti wabaawo obwetaavu nga baddukira gye ndi kati nga nsala omukebe gwa CD twalinawo disco eyali eyo mu kifaawo baali bagiyita fire sound era waliwo n'omulinzi abagibeeranko abamu bamuyitangalaga fire bagaseya kwaliko baalaga bangi awo nomulala gwomanyi oli mulala oli yali mulamu naye nawulira ennaku ezo nti yafa Ragafaya ekitulo Ragafaya yabadde abeera n'Abdul Mulasi kakati ku disiki eyo tebalinako kompyuta balinako CD kati olwo kompyuta nga fayini weziri naye nga ntono mu bakuba disiko okitegeera singa bwe kiri olwaleero nga ekingi yali CD kati nentandika nga njagala nnyo CD ng'era ne bwenfuna kati disiki eyo nga n'emisana ebeerawo mu kifaawo kati nga nsala busazi luguudo nennyambukako yo nze kye nakola nga mpulira njagala nnyo olwo waliwo badijja abaali bakuba mu ambiyansi waliwo DJ Simon P yali mukama wange awo we nali nkolera we nali nsalira CD bayitangawo ku Cinetex kati nga mpulira njagala nnyo okuyiga okukuba CD kuba CD ye yaliwo ennyo kye nakola nensala CD zange bbiri kuba zo CD nali manyi ozisala kompyuta nga mayi bulungi gikozesa nensala CD emu nenjiteekako olw'ikigaalo endala nenjiteekako ki tempa kati ezo CD zange mmeka nga kyenfa kuzikwata piiki kuzikwate bulungi mbere neŋŋamba nti bwe nayiga okukwata bino ebibiri n'ennyimba zino eza bulijjo nja kukola ki nga nzisala CD zange
nga nziteeka mu bukava nga ndeega waggulu nga nsibayo olunaku lulamba nenkeera naluli nentandika okugenda ngenda okuwulira nga ntandise nga njiwulira etuulako kyava dda ki netuulirako ddala nebanga nsona gireka kumpi dda nezimba zonna paka leziggwa neŋŋaya kati kino ntandise okukifuna kati nga nali wa mukisa nti before music nali nzija mumugoberera naye nga si nnyo naye nga gwemanyi mumanyi ng'era toyinza kuŋŋamba awo n'ombuuzayo ebibuuzo byennyimba nga 4 5 10 nga sola bitta kati nenyongera okgenda nga okaza kiri nenywereza ddala era nkubuulira ndi wa mukisa nze omu ku batono ennyo si bangi ekyo okimanyi naawe ali mu kulaba Sakata vibes okimanyi bw'oba omanyi endongo si bangi mu bakubi b'omubali olwaleero abamanyi siddi ekyo nkiddamu si bangi kakati am one of those few nakati njikuba njimanyi nnyo nkumanyi nange tomumanyi nkumanyi nze mbaamu mu kamooli byemmanyiddeko bino ebyaffe bino ebizungu eby'ennaku zino kakati ekyo nemmala okifuna era tugenda okuyingira 28-29 awo teka naawe nga nkubira ddala naye nga bwomanyi ebyo twalinga tubikolera eri mu bikaali luddawa nga ndooza n'exposure tufuna ntono abantu okujja mu maaso gaabwe kati tuyingira 28 awo ne tuyingira radio twali ku radio Ikweta eyo nali nsuuna wayingirira ku Ikweta twali ku Ikweta twayingirira ku Ikweta suuna olwo musangayo nga gyali nange nenzija ne tutandikira awo kati olugendo lwaffe lutandikira awo ne tutandika awo 28 abaggwako awo ate awo ziva kyo siwe zitandikira nkufuna bulungi oba kaali ka 5 point bikyakali akaali 5.2 ne tutandikira ono kekasangulawo pisidijjeredi kati nkubuulira kati ngenda nsanga suuna ali ku radio Ikweta ng'ali ku pisidijjeredi bino siri mu kuzala wage mazima kati nze neŋŋenda nga nina ku data CD yange nga ninako kavakyo ntuuka mu studio batandika nagendayo nali nkola sports n'ebyo ebyomubali kakati olunaku lwe basooka okumpa omubali bagenda okuwulira mu studio nga bawulira zibaka spin abayaye ne beeraliikirira gamba ono omuyaye omanyi kati ffe mukyalo eyo bino kibinebyo nga ekigambo amayinja kikola nnyo bagamba ono omuyaye yazina amayinja kakati nga kumbe nze nina kintu kyange tebannaba nnyo okukitegeera kukiraba nnyo ng'oli okuwulira obulizi ng'obackspinize ng'awuliranga gwe katonda w'ensi eno munnange nga tutandikira awo kati suuna nga omanyi suuna oyo mwagala nnyo eyo suuna muganda wange kati suuna nga aŋŋamba nga njagala nnyo nga njagala ffenna tubalobese kati suuna nga mugamba nti naawe tandika okukubisa kino kirungi nali kubanga sitwali nti oba twalina ssente nti ogule laptop eyo ng'okiteeka ku kompyuta ya studio kati nakiteekako nenzija nenkimulagayo kiri nti kubanga bwe namala oginsitolingako kashoti kati nekasimula ku desktop nga saagala abala bakole ki bakalabe kati nemulagirira wawe kakola ki wekali kati suuna wagenda okakuba naŋŋamba naye owange ekintu kyo kyabodde ennyimba zange konze kitya nze bwe nkikuba ezimu kizigaana ate nga ze mba njagala era suuna n'amala ebbanga ddene awo nga ye kaalemeddeko kati naye ndooza tuyingira 29 awo ngati suuna tuva ku radio Ikweta radio Buddu etutwala awo nga tutandise suuna yansooka suuna yagenda mu March nze nagenda mu October kati tutandika okukolanyiza ddala n'ensasagge nekwata ne batandika okutegeera Mbaziira Tonny Suuna Ben kakati ekyenjawulo olwotulina bye twajja nabyo byali bingi ffe twajja nga twali baana bato cause nze by then I was 21 years 2008 I was 21 ne natanga tubeera ku radio nga twogera nga abakadde nga twogeza abakadde kati agawulwa abayaye bazze boogera nga abakadde ate bakuba n'omubali abantu ne bibasovera
ne bibasobera tukuba omubali awo kati Katonda atuyambye tutaliwo okufuna following following newerera ddala tuyingira 29 awo radio Buddu etu tutte tutandise kati nga ku radio Buddu nga nze nkola Friday sooner akola Saturday mama nyabo abalala ne mubajja makatale nkubuulira amazima lesi mwajo overlapping nkubuulira amazima simanyi kigambo kyensobola kukozesa kituufu naye bonna bali mu kulaba Sakata vibes abaludde nga bagoberera ekyo kyenjogera bakimanyi siri mu kwediaka naye abantu batwagala nnyo ne batwagala nti ne mu nnaku ezo olwaleero bangi batandise bitetenkanya naye tewaliwo presenter ku radio amanyi kukuba mubali ebyaddala presenter nga kukolera presentation at its best nakubira omubali at its best ate ng'onyumirwa okitegeera oyo teyaliiwo nakati bayinza okubaawo naye si bangi kakati kuba ebyaddala olwaleero bw'osanga amanyi okukuba omubali bw'ayogera oboyebwa bw'osanga amanyi okwogera bw'ayogera omubali tagusobola bw'osanga amanyi okukuba bw'ayogera tonyumirwa kakati ate ffe ekyo kyonna twakirina ekyo Katonda yali atuyambye era kakati ne tukuba kati tuyingira 2011 tuli ku radio Buddu ng'ekintu nno kiri wala radio Buddu nkakasa era ndowooza simanyi naye ffe twali ba mukisa nkakasa senior B naawo okumanya ekigambo Mbaziira Tonny basuuna Beni wali wano Kampala naye nga tuli Masaka sirwakuba nti oba twali kyoba kinno wabula ndowooza byetwakola byatuyambako okuwaguza ne tutuuka ffe negye tutannaba kutuuka kakati tutandisaawo gwomanyi okubanga oli Masaka nga amawulire gakulumba e Masaka obwogera bwoti nogera bannange bakubyeko wano mulupapula gundi ekyo kintu kirabika wano bwobeere Kampala si kipya naye ng'oli Masaka goli mu Masaka ffe twabitandika 2011 batandise 2012 kakati awo ne twagala okwongera okukigaziyaako kubanga tulina endongo yaffeyo gye tukuba ewooma naye nze nenjigaziya namwera nendowooza nti kyali kya bulabufu ugaziwamuko ne mu club Katonda nanyamba ne mu club nenfuna ne bampaawo club Doris eri Masaka eyo nenkuba 2011 mpaka 2013 2014 ambiance nempita muzeyi kiyimba netugenda mu ambiance era buli muntu yenna yali ayiseko mu ambiance nga session yange bagimanyi eba crazy ngeba crazy 1 hour of craziness nga owulira music awooma nga ntuuka mu DJ's box nawe kenyini newo batotonoddeyo kulaba nti oyo ani aliyo ng'owulira n'omanya nti kakati nga nyambiddwako nti already twalina following yaffe eva ku radio kati nga abantu baffe nga babeeranga basanyufu ne baba tannawulira kyokubye naye ate era ekyo nekitaleeta reluctance nti sagambanga nti ate oba baamatira dda wabula nasigalanga ku mulamwa ne tukuba disiko ambiance nakomye okukubayo nga nzize ne Kampala because obudde nga siyasobola bukwasaganya ne nakubanga ku Saturday ne Sunday kubanga Friday mbadde nga mba ne program ku radio ekiro Buddu Club Mix kati nga sola kikwasaganya naye nga bonna abo bakimanyi so endongo tugikubye ate tukyagikuba kati wano e Kampala ate bituli mu kutandika butandisa ate bino birala nane twabireese just abatannaba bimanya bagenda bimanya muli ebbanga lyomaze mu industry nga DJ nga presenter njagala onnyonyolemu katono genda kunnyonyola mu bitu bibiri. First of all bw'owulira DJ ne bagamba DJ wuuyo gwe describingira DJ n'ogamba DJ mulungi abeera alina ki abeera akoze ki DJ mulungi yaliwa DJ mulungi ndoza mbadde nsaba saagala nnyo kitambuliza mu perspective ya DJ kyokka kuba DJ aba muntu mbadde njagala tulowooze ku DJ omuntu DJ omuntu alina okubanga alimu ak'obuntu ekimu ku byangoba ku ekyo ekigambo biri bye nayogeddeko nga tutandika byonna DJ talina kuba nabyo DJ oyo alina okuba n'obuvunaanyizibwa DJ alina okuba nga ategeera nga awuliriza alina okuba nga ali so understanding mu mbeera zonna ekirala DJ alina okutulekerayo ekifaananyi ky'omuntu oli omulala asigalawo DJ oyo omuntu oyo nga tali mu bwa DJ
oba ntegeerekese mu eyo point nze ngaze kufunye abale basakata vibes ensonga muzigoberera muzifuna bulungi so nti tulina okusigala nga newankubadde kubanga ensi teyimiridde ku bwa dijje bokka kubanga ffenna fayini tubibeeramu ebyo naye waliyo era obudde obulala butubeera ate mu mbeera nga situli mu bya dijje nga twetaaga okulizoninga nga twetaaga okupayinga attention ku nsonga ez'enjawulo sinakindi n'okwongera okubeera abayiiya n'olowoozaako ku bintu ebirala kubanga obwa dijje singa bunaatuuka ne babuwera what will you do? General Inquiry olowooza kyetaagisa ky'okufuna dijje omutuufu kusoma nnyo oba ki? No oyinza obutasoma nnyo kuba gye bali abalenzi emikwano gyaffe gye bali bangi tubamanyi ng'oluusi n'okusomako teyasoma naye ng'ate asobola okukikola obulungi kyokka ate era bw'obanga ate osomyeko omanyi okusomako kuno nako kulina ebintu bingi nnyo obudde bwe tumalamu nga tusoma ebibonoobono byonna bye tufunira mu kusoma bituyamba otushepinga n'oba nga ofuuka omuntu so mu kusooka adde ombuuziza kikyolooza dijje omulungi omulabira ku kisoto wadde okibuuza mu budde buli nga adijeyinga kyewadde obuuza obanga omuntu mu budde buli nga adijeyinga kakadde ekizibu nti nze ebinfuulira dijje omulungi gwe si bye bikumufuulira omulungi si bye bikufuulira gundi omulungi naye nze nga nzikiririza nnyo mu muntu ennaku ezo tukyogerawo ku Facebook awo nze saagala nnyo omuntu agenda na muyaga guliwo olwokuba kayimba gundi kageze alina okakuba kati singa onootuuka kuba nze nkugambye mu club ambiance gye mbadde nga nkubira ebiseera ebyo byonna era nammwe mukimanyi abamu bw'oba ajja okubira eyo oluusi si gwe osookamu oyinza okuba ojja kuba nze kati eri mbadde nga nzija era nabwe baali bampa omulimu nabagamba sijja bakolera okujja ngamu nzikiriza nga ntandika ssaawa 9 ez'ekiro kubanga mba ne shows mba naki kati mba saagala kuvuga mu motoka ya liitiriiti mba olw'okuba nzijja kukola ki kukuba njagala nvuge naye twale nzije manye nti by 3 nja kuba ntuuse wano nkube kakati kitegeeza nti bw'otuukira ku ssaawa 9 cream yenna baba bamukoze eki baba bamukubye edda kati you have to be that selective okuba ndi osobola okukubira abantu bano ne bawoomerwa kakati kyemanja mu muntu oyo nze gwempita omulungi olina okubanga ogaziya ku bwongo mu budde bw'okulonda music oyo olina okubanga ogaziya mu bwongo that is why recently olina kagundi kwa sharing ku Facebook mu nnyimba zonna ze wakuba nayagala nnyo oluyimba lwabadde luyimba lwa veteran Kid Fox ne Killing Me Softly waziza bafara ne yamoze lwaki nti mu makati g'ennyimba empya esawe namba boba era kankwebaze wano ku Sakata vibes webale kozi akantu ako nakiwandiise nakijje ku mutima nti olwaleero luno kati amuntu olumuwaayo negenda kubayo ne 1 hour 1 hour mu nnyimba bbiri esooka mino okubaamu John Bulaka Choze ne Becky Fefe Busi labuye okusoma akatabo n'ogamba kakati nze ate nga mpanye ekitiibwa omuntu oyo anajja n'atukubira ne tutawulira kuba kati nze nkugambye nali nkuba ssaawa 9 otuuka DJ ino yasookangamu DJ Mutesa n'akuba videos Jose n'akuba DJ Adams n'akuba nenzija nali namba egi namba 5 naye buuza abadde bagenda mu club ambiance siri mu baza wale wala nti bakuba naye nsasira nze abantu baba bakoye obudde abantu baba bakoye balooza na kulugenda waka andi baba balooza genda andi era bwe nagimaliriza nafulumanga nabo ku mugongo ku ssaawa 10 nakubanga 1 hour ku ssaawa 10 ngamba ntuka bandi ku mmotoka nga bonna bajja oweko tukoze oti akikyate nti ngenza ate muluza tunasula wano so kakati mpanye ekitiibwa omuntu oyo asobola okugaziya ku bwongo n'atakuba ekyo ekiri obvious saagala nnyo nze muntu akuba kiri obvious kuba kati nze of course tukimanyi olwaleero John Bulaka Fefe Busi Bafiki Fameka Bambi okitegeera so kakati nze bw'ate bw'ojja n'ondagako n'okuba kuba nze nsobola okukubira disika awo nga nnungi ng'abo bonna benjogeddeko nga sibakubye oba bwe mbamba kubye nenzirako ate ere mabega katini okitegeera John Bulaka kuba fine naye era kati naye John Bulaka era talina nkadde naye era waakiri bw'oddako kati linnyo mabega n'ojjayo katukwataganaako
nsobola okukaguba naye nga bw'onoonya no mu bantu 10 bonna bali ku dududududali biki ebyo kakati so nze mpanya ekitiibwa omuntu ampa ku kyembadde sisuubira mukadde akamu oba akalala. That is my point. Okay. Ebbanga lyomazeemu n'ebintu engeri gy'obirabyemu mmwe gye mwajjira waliyo ba DJ abali ku topu oba ku ntikko abali aba basikiriza namwe ne mujja ne rigimu yammwe ne bamu ba DJ ababadde basikiriza abantu n'essaawa eno waliwo abazze nga we muli nabo balina bye basikiriza tomanya wa weesudde oba wa weekoze obulungi. Mu byonna ndowooza weekoledde obulungi, of course ekoze eyambye music okulaba nga agenda mu maaso. Olwaleero ennyimba nyingi nnyo bwe mba ntandise zikumenyera wano ezitambudde nga zitambudde si lw'amaanyi ga zi radio oba ga zi TV nga zitambulidde mu layini y'aba DJs nga maanyi ge gazikozeeko ago. Ate era olwaleero okumanya ba DJs b'amaanyi nti bw'ogenda okutunuulira ne media radios ne TVs okusinga ogenda okulaba nga programming yaabwe yonna kati olwaleero bagitunuzizza nnyo mu DJing. Okitegeera? Njagala okubuulira amazima nze ne Suna Beni ekimu ku bintu ebyatuyamba n'okuyitawo amangu twaleeta ekintu ekitaaliwo ku radio. Omuntu okuwulira omuntu nga n'oluyimba luzannya n'oli olulala nga lujjira muli n'olulala ne luyingirira muli ebyaddala lunakiwulira ne kimala essaawa 2 ku radio. Kyali kirabikangawo n'abaaliwo obudde obwo abaali abaakabi ku radio nga bayita DJ gundi MC biki baali tebakikola nga ate tenkanya abayogera ku luya nga alusuddeyo luno n'ayogera baati n'alukiika swipa n'olulala ne lujja naye ffe ng'okitabula mwalaali mu Luganda kyali tekibangawo before. So kakati ba DJs kirina wekiyambyeko kyova olaba ne radios ne TVs zaadoptinze nnyo ekintu ekyo paka olwaleero TVs zolaba ezisinga obungi show presenter abawali nga ne DJ ali wali radios kati byetusiibamu. So olowooza nti ba DJs balina we bayambyeko okujjako webasuuliddemu webasuuliddemu nze ndowooza nti enkwatagano oluusi ekyabuzeemu enkwatagano ekyabuzeemu nga n'obumu ku buzibu obuvandooza buli omu kulowooza nti w'amaanyi. Manyi buli omu amanyi w'amaanyi. Buli omu amanyi w'amaanyi kati that is one of the main challenges. Uganda tetulinamu DJ number 2 buli omu number 1 DJ. Gwe kyoba omanya gwe buli kyoba gwe kyoba omanya buli omu number 1 DJ kakati buli omu number 1 wakati mu kubeera number 1 tayagala kumanya ba number 2 balala. Okitegeera kakati ekyo ne kibeera nga kye kitukubidde ebbanga. So ogenda okulaba nga omanyi nze nina ekintu kye nageza okutandika twali Masaka eyo ne wano e Kampala ngenda kigezaako ndabe nagezaako okukola ekibiina ky'aba presenters ekitugatta era twali tukitumbya Masaka presenters ba network sort of naye nenfuna okulemesebwa mba presenters bangi nenkizuula nti ba presenters ndoza basinga tuli ba mitwe minene in one way or the other sitwagala nnyo bintu byakwegatta naye nze bwe twali tukikola nali ngezaako okubabuulira nti olaba n'abatamiivu babeera n'ebibiina byabwe bibagatta. Emanyi Masaka awo twabeera waliwo awo wayitangawo ku ntovu ng'aliwo abanyi b'omwenyi nga balina ekibiina kyabwe. Nakimanya kyebali b'embizzi Poko Eaters Association. Ani president? Gundi Dictator Maka. Kumbe mbadde sikimanyi naye nja kigezaako ne wano e Kampala katumale okwongera okunyweza amakanda nkyali mu kaifo bwa kuyiga makubo. Okay, no problem. Okoze Emuton ebigendererwa byali ki kubanga omuntu yagenda nga nasoma nafuka presenter omuntu yali nange ekitone nayingira radio ebigendererwa byali ki okusomesa aba presenters oba ba DJ wali mumanyi obufocusinga ku ki? byonna okusinga focus yange erinyo ku radio presentation ne TV naye nga ne ba DJs mbasomesa era banyi nyo benfulumiza ne ba presenters banyi benfulumiza bagita Emuton media skills ekyali e Masaka jeri wali omejalinga ku omuntu ayiga ki okusinga twetegereza nnyo amasomo agekusiza mu byamawulire byo nga tumejalinze nnyo mu radio presentation ne TV production obulango audio video ne DJing. Okay. Yes sir. All right. Era tukikoze. Tukikoze. Abaana bangi nnyo wano. Kyokamba mwavaayo bwe mwasomesa be baliyo. E Masaka. Okuvaayo wa otegeeza ki bwe mwavaayo? Nga bwe wava ku Buddu. Bwe wasomesa be baliyo kati. Asi be baliyo naye ndi wa mukisa nti olwaleero wano mu Uganda
kizibu nnyo tosobola kumenya radios 5 awo ngesikubuulirako mwana aliyo nga yava ku Emton Media Skills. Ani ne kuyoyogedde nyini nayo waliyo. So kakati mwekyo tubadde bamukisa tukyebaliza Katonda. Wow. Kale oli mu presentation nga presenter. Presenter yani? Presenter of course. Munda balaba enyangu yaffe ebintu ebyokungulu. Presenter twalirowoozezaayo oyo omuntu gw'owulira ku mpewo za radio oba ku mpewo za TV ng'omulaba ng'akuwa obubaka bw'aba akuteekateekeddeko olwo lunaku gw'omulabye oba omuwuliriza n'oba ofuna nga bova gy'ali. Presenter yandibadde DJ? Sooka webuuze nti bwe kiri nti nedda. Si buli presenter nti DJ ate era si buli presenter nti yalibadde DJ okujjako bw'aba akisobola bw'aba alina that ability ng'obusobozi bwe bugazi to that level abeere. Kyetaagisa ki omuntu okuyingira radio oba TV? Okuyingira of course obumanyi mu layini eyo olina okuba nabwo n'obwagazi passion. Of course passion ye kudriving okufuna obumanyi kati then obumanyi ne bukuleetera okubanga abasajja bakulaba oba bakuwulira ne bakutwala ku TV abo ba ku radio yaabwe ne bakuwa omulimo n'ogukola oba ne gukulema. Nenga kusobola ogana. Anti bw'oba obumanyi tolina bulungi gugaana. Yes sir. Okay. Tugendeko katono ku bibadde biggwawo wano mu ggwanga. Obibaddemu industry ogibaddemu. Kansoke nkuzeeyo ddala emabega. Kasitero omwogeddeko. Gwe wamulaba walowooza ki? Ani Masake? Of course sina kye nalowooza kubanga ekyamutuukako si kyagaliza yadde mwannyina nga kimutuukeko. Kibi nnyo. Gwe muli olaba abawala balinga Masake. Kyo wandiyagadde obbagamba. Oba abali mu kizibu kye yatuukako oba abali mu bulamu nga bwalimu. Kakale ekizibu ky'abantu abo nti oluusi nabo olumu tubalumirirwa for nothing. Kubanga abamu tubalumirirwa awatali nsonga kubanga abamu tubalumirirwa ng'ate be babipanga bibeere bityo. Naye nga nze nalirowoozeza nti twalibadde tuyigira mu nsobi z'abalala ze bakola netwewala obbigwamu. Kuba kati Masake bw'ogenda okudiginga deep mu story ye eyo owulira nti birabika anyway tubiveeko ebya Masake. Kyekikuvuga mulina ogamba kati mpulira amaanyi okola kye ennungi? Of course kuba kwetegeka preparation ahead of the show nsonga nkulu nnyo. Era wena ali eyo ng'oli presenter ku radio oba ku TV naye nga twala kadde kutegeka byogenda kuwa bantu abakuwuliriza oba abakulaba onemba. So nze ndowooza nti buli kyogenda okuteekateeka okukolera abantu ku olwo walibadde omukiwayo akadde n'okiteekateeka ng'okola research kubanga byo ebintu tebiggwayo bingi tumanyako busamambiro ebintu tebiggwayo bingi and learning is a lifelong process. Kuyiga tikuggwayo tujja kufa nga tuyiga. Ku business schedule gwe weetegeka ddi? Ntandika okwetegako ze show gye nkola yakawungeezi kati ennaku ezo mbadde ntera okukola ku makya ne kati bampewuddeko kati nkola lwaggulu lukka n'emirimu emirala egy'omunda eyo naye ntandika okwetegekera show kuviira ddala ku makya kuba ekirungi nti wentuula wenkolera prep era ye ofiisi wenkolera emirimu emirala just nvaawo kugula luggi kuyingira genda ku airkola naye nga buli kantu kemba byeketaaga nga nkawanula nga nkawandiika wali akeeragisizaamu oba birimu maloboozi audio video kutematema mbikolera awo ku mmeeza wenkolera kubanga sivaawo nti ate ngendeko eri so buli kadde buli kantu kenfunyeewo naye mba nkafunye ku 8 nkawandiika samoya naye mba nkafunye ku 9 kozi nkola ku ssaawa emu akawungeezi. Okay, twogere ku show n'ogamba nti yo sheri professional eba erimu biki? Structure ya professional show eba etya? Kisinzira show ki? Show ekola ku ki? Ugambe ku entertainment jagalidde nnyo endongo. Ate yakati endongo show eri ku radio ya ndongo eri professional eba erina ki? Kakati show y'endongo twandirowoozeza of course erina okuba n'omukozi waayo nga endongo agimanyi. Okitegeera kuba byonna byetololera ku gwe omukozi waayo show eyo. Bw'oba omulungi sheeba ennungi bw'oba kibulamu sheeba kibulamu. Kakati kitegeeza nti gwe kufaayo gwe nga presenter wa sheeyo kulaba bintu bye wayagala
abantu bo bafune bye wayagala abantu bongere okumanyaako buba buvunanyizibwawo okubitwaliramu obudde bwo businga obungi okulaba nga obitegeera kubanga bw'oba totegedde kintu tolina ngeri gy'osobola kinyumiza muntu oba kimubuulira oba kimusomesa so kakati buvunanyizibwawo gwe nga presenter akola sheeyo gw'okudiginga deep into that particular thing gy'okolako so that osobola ogidelivering obulungi. Bwotwogera ku music afuluma najja ku radio kuba si buli music nti ajja ku radio mwe ba presenter mwe musalawo oluyimba kyolunaaba hiti ani akola hiti akola hiti olwaleero luno tulina okukkiriza olwaleero mayi byafuuka dda tibikyali ku kikwate olwaleero era tukkiriza nti abawagizi ba listeners ba viewers be bakola ennyimba zino okufuuka ennene oba okutoniwa naye nga ate era ennyimba gye ziri nnyingi ezikubiddwa ennyo ne ziba zifiirako ne zitabako gye zeeyongera ne wabawo n'oluyimba ng'ola master blaster teri rediyo yalukuba naye bye lwaba wabimanya so naye nga tukusigala tukkiriza nze nzikiriza nti abawuliriza bano abatuwuliriza ku zi radio abalabi bano abatulaba ku zi tv abatulaba ku Sakata vibes be bafuula ennyimba ezo kye ziri kiri ku kifo presenter kyakoleramu media house kyekikola presenter omulungi nogaa nti oyo gayi mulungi w'amaanyi kakati bino ebintu bya mirundi bingi naye nsaba okukkiriza okunyonyola kwange kwonna presenter omulungi asobola okuba ku radio etali nnungi presenter ayinza okuba yeyo nga mulungi naye nga bambi ka radio kwali nga keeko ate era waliyo presenter ng'ali ku radio akabi ng'ennaku ekkwata ng'owuliriza show ye ng'owuliriza byakola ku mpewo n'ennaku n'ekkwata so kisinziira nze awo enzirirayo nti kiddayo eri ku buli muntu sekinnoomu this is an individual concern nti kiddayo eri gwe senior byomu gwe Mbaziira Tonny omu n'ogamba nze ekiri kiti ewange ndi mulungi ku radio embi ndi mubi ku radio ennungi ndi mulungi ku radio ennungi oba ffenna tuli awo tuli masekatikati kati okwo okwefaako okwo kutandikira eri ggwe ng'omuntu naye nga presenter asobola okubeera omulungi ku media house etali nnungi oba ka radio akatini oba ka tv akatini still presenter asobola okubeera omubi ng'ali ku radio ennungi ng'ali ku tv ennungi nga bonna bakola naye bwatogane bannaye kati oba oyo ebyaddala gye bali naawe senior byo bamanyi naawe ali mu kulaba Sakata vibes yo inayo gw'omanyi oyo omusajja oyo oba omukazi oyo ng'ogaana naye oba ono yafuna atya wano omulimo oba oyo yafuna atya omulimo ku tv eyo okitegeera naye nga gyali gwe byonna obyogera naye nga yagiragi nga waali so ekyo bwe kitwe kiri presenter oba DJ betunda batya okumarketinga noga nti bino byonna okukola naawe omanyike kakati mu byonna olina kusooka n'omanya bantu ki bookolera bw'omala okumanya bantu ki bookolera beyo bakasitoma abo n'omanya baagala biki bw'omala okumanya bye baagala n'obitegeera nkubuulira amazima buli lw'obanga olabye ewali amaanyi bw'obanga osigala buli wolaba awali amaanyi n'ogira bwoni ne bagiramu bati ekyo kyekibeera ekituufu newankubadde oyinza okufunayo ate abalala bagaa nti ate ekyo si kituufu naye gwe buli obanga okonye bwoti n'olaba nga akaliro kasammuse awo wabeera awatuufu so kakati bw'oba presenter ng'olina kyokola buli omu alina sitayiri ye buli omu alina bwakola byakola kakati eyo enkolayo gy'okozeyo eyo n'olaba nga abantu 30 bakuwagidde n'okikola enkeera 3 abalala ne bajja n'oweza 6 lwaki batukikola ogwokusatu n'oweza abantu 9 so kakati ebiseera ebisinga obungi obuzibu bwa presenters buteezuula kiki ensobola kukola nze amaanyi gange galiwa wabula ate obuzibu bwaffe kye tusinga okukola n'omala okulaba gundi ye nga ayitiddewo wano nange kankikube nga ye oba ogenda kupromotinga ye indirectly gwe abantu balime okukumanya gwotambulire mu bigere bya gundi gwensereme okutegeera okay bizibu ki ba presenters bye basanga naddala gwaludde mu media
mu budde ki kubanga bingi obulamu bonna mulimu waliwo obudde buli ng'okyagunoonya waliwo obudde ng'omaze okugufuna okyali mupya okyalina okukakasa abasajja waliwo obudde ng'omaze okukikuba wooli mwenna weemuli ng'omuzindalo mukoleraku gwe gumu studio zezimu mwenna engatto muzirekaawo oluusi muyingira nazo naye ng'ate gwe ekikubye ennyo kati obudde obwo bwonna bwanjawulo mu budde kisebo twawuliremu obudde bwonna ng'ogunoonya buzibu kyo bwebaawo wasookera ddala kati awo waliwo obuzibu bungi nnyo kubanga kati olwaleero abali mu prosesi y'okunoonya emirimu gya radio bajja kunjulira wano mu Uganda tewali mulimu muzibu kufunanga gwa media ogenda mu ofisi y'omusajja okumukakasa mbu gwe DJ senior B manyo bikuba n'akutunuulira ye n'akola judgment okusinziira bw'ofaanana nga neyo senior B nga simulako malaasi nga siraba bireebeeta wanne biguwa n'asobola ono kale tujja kukubira paka n'atakukubira naga tujja kukubira nga n'essimu yo tagikusabye so obwo budde nabwo we buli nze omulimu bwe nali ngunoonya ogwasookera ddala nagunoonyeza emyaka 4 4 years ku radio Equator 4 years onzijukiza we najjako e Masaka nange nga nnoonya mulimu naye eyo tuveeyo kati ogufunye kakati ogufunye challenge ezisinga okubeera waawo okukakasa musajja nti osobola okukola kati ffe twalina ekizibu nti twagenda okutandika nga tuli bato nze was 21 okukakasa abasajja nti osobola okubako kyokolako olina n'obubalabe wano mu maaso gira buuti nga kizibu naye nze kirungi nti nagenda okujja mu mulimu nga neetegese ebisinga obungi byali bigenda mu maaso nga mbimanyi music eyo nga mumanyi nga nsobola binnyonnyola bisipootisi ebyo nga mbimanyi binnyonnyola kati nga nsabirira ekintu eki banzikirize ngende kamasukira wali era olunaku lwe banzikiriza okuva olwo paka olwaleero sirina show gye nali nkoze ku radio ne bwe mbanze njiwulidde nga sigyewulidde siina yali anzala yeeko mbadde wa mukisa ekyo nkyebaliza Katonda kisegeza babazaala wa nnyo kakati omanyi omulimu ogulimu abazaala nga guno emirimu gye tulimu gya showbiz andi obeera ano ng'oli aleera agamba kati biki ebyo byakuba naye nga byoli mu kkuba abimanyi naye luusi byandikubye ng'oluusi naawe byokubya obimusinga naye ng'agamba kakati ate nno ova ku ekyo kati ate nno kijja wano mu Kampala ewammwe Kampala kyataama kakati ate wano ewammwe ate nze nikunyumiza kakati wano ewammwe waate ekizibu ekiriwo abo baawo abo b'e Masaka kati oli atandikira okukuba okupima ng'alaba ndowooza akusingamu byonna buli kimu naye abakulabamu ekyalo kyekisookera ddala abakulabamu ekyalo naye nze nina ekizibu nze saagala nnyo kakasa muntu just mba njagala gwe kasita omanya nti oluusi oyinza n'okuba nga ate bo bootya bantya kati awo gwe nkuleka kasita oba nga gwe ate bootya bantya gwe nkuleka nsagala nnyo kakasa muntu na bigambo gwe nze mpa bwikyanya mpa opportunity mpa platform nti njiriramu awo olabi tabwebezze so bwekito bwe kiri oluusi oyinza obutakakasa nnyo bantu na bigambo kubanga by'ebigambo bingi naye ate era nze nina endowooza ega nti ebigambo ebingi tebirya ebiseera ebisinga actions speak more than words bagamba actions speak louder than words kakati nze njagala nnyo ebintu byebikolwa and numbers don't lie abantu kati omala ogaana olaba omuntu following gyalina teyinza kubanga following eyo yonna nkyamu mbunga gweko oba n'abantu bo banammwe batuufu kiba kizibu contribution ya presenter ku music industry eriki contribution ya presenter ku music industry yalibadde olwaleero luno bwe twogera omanyi there are some presenters abalina positive contribution mulimu n'abalina eri negative nga be ekyabwe lubeerera kuvuma kujerengula kukola ki naye there are even those abatono ennyo si bangi abatono ennyo omanyi lwaki nkirese nti wabaddewo incidents nga abayimbi beekolamu omugendo gw'okulwanyisa abapresenters somewhere nti bapresenters tebawadde kyaganya ku showcasinga music gyabwe bamulimi gyabwe ekyo kituufu nnyo naye olwaleero luno bw'otunula mu si bonna omanyi ebiseera ebisinga obungi tukola analysis zino naye nga nti ziba tizigenda wonna mu bonna naye waliyo abamu ebyaddala nze omanyi nze ndi kika kya muntu nze am a presenter
but I'm very good at listening to others. Nze ekyo ndayika tewali akinsinga mu Uganda yonna. Nze mpuliriza zi radio nnyo. Kakati waliwo gw'owulira n'ogamba kati lwaki ono okudda okumuvuma lwaki olimba lyalleso lukuba n'atalukuba naye n'atamunyegako n'abireka bulesi. So gye bali bambi abakikola obulungi n'owulira nga addinga value ku talent y'omwana ne gye bali bambi n'owulira nga akomeredde nnyo omusomaali n'ogaba bambi kinyabo yakyaziza kyakyo bakisebo. So kakati gye bali abo abakoze obulungi era nga kasa buli muyimbi gyali eyo alina presenter we gwagamba nti omusajja oyo oba omukazi oyo bambi ankoledde abo gye bali. But again twongera okukikkiriza ngera tukyogera nti gye bali olwaleero nga bwe baali tebanaba kufuna attention y'aba presenters nga music yali aganye. I myself nina abantu bensobola okugamba nti oyo gundi yalinze oyo yalinze oyo yali Suna Beni oyo yalinze nze nakola kinze nakikola. So mu mbeera eyo kisinziira muyimbi ki wali ababakoledde obulungi n'abayo n'ababakoledde obubi ge mazima. Okay, mulina ekibiina ekitwala ba presenters mu Uganda yonna nga particularly ba presenters ebyaddala mbadde sinakimanya naye tulina kyabannamawulire ekya uja ne particularly ba presenters mbadde sinakimanya. bw'otunuuliramu gavumenti wa weetayambye ba presenters ne gavumenti eno lumumbonyabonya yabwerere kati gavumenti ekolera concept gavumenti ekolera script gyogenda okugoberera gavumenti gwe senior B ekolera playlist ya nyimba gavumenti esobola okugamba nti representative ave ku radio ne bakujjayo ekyo kituufu naye gavumenti tulina ogiwa ekitiibwa kubanga nze omanyi siri political ate era saagala nnoonya nti lwaki wayogedde kino naye nze ndi AIGP oba bagira IGP bakola batya abo ajipu bwe bakola batya ene gavumenti ni power nze sibitegeera nti nze sibitegeera era nze president yenna aliko n'anaddako oba y'omu era simanyi nze ebyange biri awo bityo siinaayo president gwe njagala nagwe saagala ebyo sibimanyi naye nina kyemmanyi nti gavumenti yonna nga eri mu buyinza ebeera ekulinako obuyinza anti era ebeera mu buyinza anti yo ye gavumenti ekuli mu buyinza kati gwe senior B osobola okuba ofulumaawo ne bakukwata ne bagamba ene saadi gyoyambadde kala eno situgyagala tewawulirako ebiseera ebyo nga lwolangize baali bagaana. So kakati kitegeeza gavumenti yonna eri mu buyinza buvunaanyizibwa bwo okugigondera. Kakati ekyo nze nkikkiririzaamu bwe ntyo. Kakati gwoba presenter gavumenti esobola okwenfluencinga oba waliwo n'ennyimba ze batugaana okukuba ti olulimba lwagundi temulukuba n'olwagundi temulukuba n'eruli temulukuba. So era nomaliriza nga tolukubye. So kakati bwe bityo biri kati gavumenti awo weyingiriramu we have to obey. Ife tulina just kubeerawo obezi mabega waayo ne tukola nga tukolera ku kyegambye. Owagira Bobi Wine? Bobi Wine? Yes sir. Bobi Wine mwagala nnyo. Mwagala nnyo. Oli hapo okuba nti ali mu parliament? Ate Bobi Wine ali mu parliament? Ali musa. Bobi Wine president wa Firebase. Ani ali mu parliament? Ona lebo Kyagulanyi. Kyagulanyi ali mu parliament mumanyi? Owagira ebiteeso bye kuba ali mu entertainment. Kyagulanyi tali mu entertainment sebo. Nze gwanyisinga okwagala Bobi Wine. Bobi Wine. Okuba ennyimba za Bobi Wine. Bobi. Nakati bwe tugenda ali mu motoka ne tuteekamu ekisumuluzo lwe luliko lwe lwasembyeyo nazze nduwuliriza ku makya olwa bandemu. Olowooza lwaki politics ayingidde nnyo mu entertainment? Ombuuza lwaki ayingiddemu? Olowooza lwaki? Kubanga abali mu entertainment abamu baagala okubeera mu politics. Wandiwagidde Chameleone singa bagenze mu politics? Chameleone yaŋŋamba ne Suuna. Omanyi tulina gye twali Nabugabo atwali Birinzi Beach. Kati lumu abawagizi me balina effujjo kati omuwagizi najja n'aleeta akatambala n'ansiimula bw'ati ku ngatto nga Chameleone ayimiridde ngaawo kati ndoza n'anyiiga muli ne kimuluma kati ne wayitawo omwaka mulamba ne tudda ku show y'emu ebirinzi ey'ogw'omusanvu ewabeerayo amalama g'obimanyi kati twamusanga kati bwe yadaba najja nga atambula mpolampola etwali n'akomyawo ekintu ekyaliwo omwaka gumayagalaga
kali busajja bwa mubuliwa oba simulenga tobuliwa kati yatugamba mbu bana zine embwa zina amanya gabasawo baganda nesebo ziga promoting ensi yonna egamanyi oitegeera kakati amanya gabasawo baganda andi kati mu showbiz olwaliro mu showbiz eno business eno tulimu y'abantu okulaba ey'amataala abantu abasinga bakikwata mu nkwata nti olina kukyusa erinnya bakikwata n'abamu bagakyusa nga tebalina bye beetumi kibitegeeza kakati nze ndoza ne Suna Ben we are one of the few si bonna naye few abatagakyusa ate negakola ki negakwata so kakati waliwo neyaŋŋamba naŋŋamba naye kakati gwe Mbaziira Tonny erinnya lyeddala gwani nemugamba yenze Mbaziira Tonny eri mu Uganda eri mu Zungu erimu lya kika erimu lya kikatoliki erimu lya kika kya nnyonyi naŋŋamba bulijjo mmanyi ekigambo kiri wamu katera ne wabayo n'abalala abamanyi mbunze Mbaziira Tonny Suna Ben era ne Suna waliwo abamuyita Suna Ben Mbaziira Tonny nga balowooza mbu yefuki ekigambo kiri kimu so bwe bitu bibiri obadde ombuuza ekyakamiliyoni ogenda mu palamenti naye kitegedde tosobola muwagira kitegedde nedda simulinako buzibu nze sirina buzibu kamiliyoni agende kamiliyoni musajja talina buzibu y'omu ku basajja bola baana abashapinga music industry yaffe wano Jose Kamiliyoni ya simulinako buzibu nze omanyi waliwo omuntu kati kamiliyoni olina kumumanyira bumanyizi twamumanyiire enkola ze Kamiliyoni gwolaba oyo yaŋŋambako nga tuli Masake yajjako ku radio nampita nga ali wabweru naŋŋamba nampa flash naŋŋamba enyimba ezo ziyoko genda ozikebereko ozijjeko z'abaana naye kenakulira ngaokubi oluyimba olubinja kunoonya nkusambe kakati oddawo notwana obiwulira nogaa nti ono jakati ono bwato bwali kati bwetebereza omuntu goletedde ennyimba z'abaana azikube mbw ate bwonaolira nga akubiyeko olubi mbw ate nja kujja nkusambe kati is that kind of a guy just yeetaaga kumanya bumanyi n'omumanya n'omuleka abali ku Sakata vibes nze DJ Snebby one more time ate ku kamera kuliko manyi ga mugongo bone mpola okubanga akuleta ebifaananyi live and loud and clear tuli ne Mbaziira Tonny nange mbano mbadde ngenda kuyita Suna Ben anti okintadde muli so tuli ne Mbaziira Tonny Suna Ben ebibuuzo byaffe bimu ku bisembayo biringa 3 wandyagadde omwana wagende mu entertainment wannange nonga waliyo ebintu bingi mbadde simwagalayo naye tugambe yeyagalidde bw'aba yeyagalidde etiizoke kubanga nze nange sirina yaŋŋamba nti gendayo oba togendayo because nze nagenda nobigendamu nga maama amaze okufa nga ndi mu kwetegeerera bwetegeerezi kubanga nalina kye nali njagala okuba mpulira sinna kiba naye nja kukiba singa jjanga yandagambe nti mpulira nina omutima ogwandyagadde ogenda mu nnyonyi nkole mu nnyonyi naye ate ndaba omulimu gwo taata gwafuna mangu otusasule otubeezezaawo lwaki sijjeeyo era naye nsooka ne mubuuza nti mwana wange olaba nze nafuna naye mu byonna nze omwana omulimu gwonna gwannabayagadde okukola kasita gutaba gwa Bobi omuleka ekirala ekibuuzo oyogera ki ku bulamu bwa Fresh Kid muto nnyo okubeera music industry Fresh Kid ebintu bya Fresh Kid andi kakati nze omanyi nina ebintu bingi byenze njogera nga mbipredictinga ne bimala ne bibeera n'abamu ku bantu bamanyi mbu nina akamwa akabi amanyi nze ndwawo nnyo okwogera ekintu nekitatuukirira kakati nebino kambyogerere wano ku kamera abali baawo baligizannya Fresh Kid olwaleero luno wa myaka 7 nga bino ebintu byebifaanana olwaleero mu industry ya Uganda agenda kukolako kyakoze ekisaamusaamu tugenda kutuuka attention emuveeko bino mbyogerera wano mu myaka ekinene nnyo nga kinene nnyo in the next 3 years nkakasa kyetujja okubanga twogera oli omwana era atandise okuyimba kati amaze P7 naye mpulira ndowooza mbuusabuusa okuba nti tugenda kuba ne progress eno ngeri continuous nga weeri kati kubanga nategeddeko olwaleero alina oluyimba lwataddeyo baluyita Victim nalwo okusinziira bwe nduwulidde omanyi bwe nduwuliriza
nina ekinzijidde embongo bwange omulenzi ono awandiika ennyimba zino alayika mugezigezi naye ayagala nnyo embeera abuukira embeera ebeekola ki waba owuliriza oluyimba la victim alimu kuyimba ku mbeera bino ebyataatawe muzeyi Paul Mutabazi ne manager Francis Kamoga bye balimu ebyokusikasika omuguwa kati akaana kalimu kuyimba nkabagamba mbu mutalekera okusika muguwa nze nyinza okuba victim nze nendugenderamu nempitiraawo kati boddako emabega bw'olaba story y'abambi era naye erimu minisita Nakiwala Kiyingi ng'akalemesa okuyimba ne luyitirawo awo kakati omwana ono kati jjukira agenda kutandika okusoma mpozi n'asala magezi n'akwata omusomesa najja n'akuba oluyimba bannange saamukutte ye yabadde ngamba nze nga ye mundaba nsobola okukwata omusomesa bati mpulira ndowooza nti fresh kid ayinza okubaawo ennaku ntono eziddako mu maaso mwaka gumu ebiri ne tuba nga tukyasobola nnyo kumuteekako attention kubanga n'olwaleero attention ye gyafunye ebadde nnyo sympathetic tulimu embeera nga oluyimba lwe yabambi kasajja kattu ebiseera ebisinga ndowooza tuyise kubanga n'ekimu ku kyatukwata ennyo mu luyimba lwe yasooka banzala wa myaka kano kanaasoma kosi ffenna bwe twabanga twogera kati ali n'agenda n'akiteeka mu luyimba kati ne tupiikingiraawo kati mpulira ndimu endowooza siri mu muzala wa si muzala wa naye ge mazima nti industry eno erina beeremye nga bakulu erina beeremye nga balina talent okusinga fresh kid fresh kid kale twalyogedde ku mukisa naye si asinga era omukisa omunene twaligee nti aliko 14 kebwongo talina kye yali akoze ng'ogyeko ku fresh kid kitulowozesa nti asusse nti musukkulumu okubeezaawo fresh kid for all that long kati ndimu endowooza nti sympathy eno gye tukyamuwadde fresh kid egenda kubeerawo etuuke to getting used to him tutuuke okubanga okitegeera kakati nga n'ekimu ku byo nalabako oluyimba lwa takitaki lwe yaddamu kati yaluma katikati lumba ebyo yayimba ebyo ezimu ku nsobi era ezaalimu olwo luyimba 14 kebongo najja n'ayimba mu luyimba olwo kati ffe ababadde eno nga tumanyi tuwagira kaana tujja kutandika okukafunako obujja tugendi guno gukusajja gunnaffe gugende nga bwe twagoba kokofinga gugende nga King Michael kakati mu mbeera eyo nze ndowooza nti n'abamuliko nabo bongera okulowolereza ku mbeera eyo fresh kid asigale nga mwana naye buli lwatandika okubeera omuntu omukulu mu byakola mu bwalabika joni n'ekifaananyi kyenalabye ku social media ng'atunulidde akawala bw'ati mu mbeera ng'alinga agala okukagamba how are you neŋŋamba Okay, ekibuuzo kyaffe kisembayo nga tugenda omaliriza Sakata vibes y'olwaleero ne Mbaziira Tonny. Bapresenters muli balogo nagwe yave Masaka bakozesa nnyo ekigambo twasala lwera kirimu makulu ki ab'amaanyi be balogo oli serious kati muli balogo mwe ab'amaanyi nze ndi w'amaanyi kozi obufe siri naye mu ndowooza z'abantu bo bamanyi mbu buli muntu okuba ow'amaanyi you have to be omulogo anti jjukira nakugambye nti oli asooka n'afumitiriza mu microphone twogererako emu wetukolera weewamu omusalaba gutuwa lwerumu naye lwaki oyo omusajja oyo oba omukazi oyo so kati awo eddogo weriyingirirawo oyo mulogo abo bastoga abo mwana abo ba Illuminati babitugamba nadde ebyo naye Illuminati nobeera ne Illuminati simena bwakola simanyi n'ekigambo ekyo kyannema oba Illuminati oba Illuminati I don't know naye nze kyendowooza nti si kuba balogo just abantu abamu bulemwa kwezuula n'omanya ky'osobola okukola ekyo n'okyagaza abantu Katonda bakuyamba ne bakyagala stick to that kiremereko kyongeremu byakabi kyongeremu ebirungo okitegeera oyongerereko ate okunoonya ebirala ebyakabi kubanga ebintu bingi nnyo gye biri ebinyuma ffe situbimanyi bumanya situbizuulanga buzuuzi olaba ezo disco zetukuba zirimu ebintu bingi nnyo ebyakabi kubanga ebintu by'abazungu babituweeza ffe netubiyiga biyizi nkozesa yaabyo ebintu bingi nnyo ebirimu eno field wabula nga ffe tumanyiiko bumanya justika lubatu just kwongera kunoonya nakubutapowa kyetusobola kuleka wa music industry
oba entertainment fraternity yonna wegoyinze wrong awayinza olemesa emiti tegijja bantu kweyagaliza nnyo kuwasukka omuntu ye buli wabeera bawulira ye amala tayagala mulala buli muntu alowooza nti n'omulala asobola okufunirawo opportunity babeera mu mbeera bayinza okukaleeterawo ne kansinga ebyana bya mukyalo eyo kale oba kya mukyalo kireeta olabe so kakati embeera eyo bwetyo bweri then nekirala ndooza abantu butabeera decisive butasalawo kikyalina kukola kuleka kino olwaleero luno eriyo omuntu nga MC DJ ku mikolo egy'embaga okwanjula omusanga emisana atunda nsenene omusanga emirimu gyonna tosobola gikola olina okuspecifyinga nosalawo nga akambeere ku kino ndeke kino kuba kabeere bubezi radio tosobola kubanga gwe general manager gwasoma ebirango gwasoma amawulire ag'oluganda ag'oluzungu gwotoola ku reception gwokuma generator bwekituuka program ey'omubali gweyagala ogukube ebirango gwobisoma gwani uwayu so kati bantu butasalawo nti nze njagala kukola kino so kati nze mu mirimu gino nina bye nalondawo neŋŋayo ebintu nga 2-3 neŋŋenda n'ebyo ebirala n'endeka newankubadde bimu era nabyo balala mba nsobola okugezaako naye nina bye nasalawo neŋŋa nti nze ne bwoba oyagala kumpa mulimu nkugamba mukama wange neyanziza nnyo nsobola ABC period. Twagala tuweyo ka message abalaba Sakata vibes na bonna abalaba followinga Mbaziira Tonny. Kiki muna Uganda kyandibadde yeekolerawo okuba obulungi of course kusooka kwemanya kwetegeera osooka ne weetegeera n'omanya gwani ebisigadde bisoboka then bw'omala okwemanya gwani n'osalawo kikyosobola kati then n'ofaayo nnyo nzikiririza nnyo mu muntu amanyi omulimu gwakola I like that era yebadde message yange ebbanga ddene ku muzindaalo nze ebbanga kati lya myaka 10 dinaakamala ku muzindaalo ngenda myaka 11 ebadde message yange nnyo teri mulimu gunyumanga mulimu ng'ogumanyi nkuwa ekyokulabirako ekyangungu kyetulaba ennyo omuntu ng'amanyi okuvuga emmotoka n'omuntu atamanyi kuvuga mmotoka bakuyitako balaba ne babona atamanyi tannatomera naye omulaba nga abatakuba jjamba abeera bwati naye omuntu agimanyi adalya budalya n'olugalo lumu luno olukolera kyoyagala ku steringi ino omukono gumu guno gunyoola n'okyusa jjiya n'okola ki nga ne guno weguli so kakati nzikiririza nnyo mu muntu amanyi omulimu gwakola n'ogukola nga toli ku bunkenke omulimu buli lw'ogukola ng'ogumanyi gutereera ate ebiseera ebisinga nze ndowooza nti omulimu ogutali muterenkevu tegubeera productive teguvaamu jjamba you understand akati gweoba oli eyo buli mulimu gwokola gwe weetunulemu weebuuze nti omulimu guno ngumanyi kyenkanawa ngumanyi kyenkanawa kakati leena woba osinziira omulimu bwoba ogumanyi gujja kuviiramu ssente bw'oba omulimu ogwagala obwagazi bwe buleeta okumanya passion eyo yereeta okuba nga osikinga knowledge n'odiginga deep n'obaako byotegeera bingi ku mulimu kati awo then ne gufuuka ogwakabi olwo n'ofuuka omulogo kati twagala otuleeteremu oli omuzeeyi gwe mwogera omuzeeyi oyo agamba balaba Sakata vibes basubscribing oleeta omuzeeyi oyo omuzeeyi sigenda kumuleeta omuzeeyi wamma sigenda kumuleeta leeta omuzeeyi agamba balaba Sakata vibes basubscribing wamma kyobaokolya sigenda uno muzeeyi wano wamma ge kyobamanya mubeere ku Sakata vibes DJ Senior B nze waneeno yenze Mbaziira Tonny weka tubeera live awa DJ Senior B waneeno nange Mbaziira Tonny tubeerawo ku lubalama nga tuluwambye anti era wali era yeffe tuli baana b'e Masaka omubali tugukubye Mbaziira Tonny DJ Senior B wali ne Suna Beni kakati ffe just era ffe tubeerawo nga tuli beeka timu Omukalakasi yonna yesinga just era batabani bange wali eri bonna basebwato omutaka sebwato ba DJ Rita DJ Blaster MC Maswanku Suna Beni ne Jacob mutuze mutumire Jacob mutuze oli otya ne Kayima Shafiki Kayima Shafiki nabande Kayima Shafiki simayo nebirevo ebinaka saba Kayima Shafiki wekirevo ekitinti ngoli otya so mwena tubagala nyo muri bakabinyodde FM yakabi yasibula abantu omuzeeyi tali omuzeeyi namwerabira
Anyway, Sakata vibes babita DJ Senior B one more time ate ku kamera manyi ga mugongo mwebale kubanga mulaba mukola kya kabenyo yona joli subscribe sharinga obenga bano nabo bafuna mukisa sabula Sakata vibe.